Inside Story Uganda, real source of political updates. Ebintu bulungi. Engolagana y'amawanga kintu kya butonde. Kivira ddala ku butonde bw'omuntu. Newaffe gye tuva edda nedda wabeerawo enkolagana mu families, mu nationalities, kubanga eno Uganda ogiraba gwanga naye lirimu nationalities nyingi. Abakonjo wetuli, Abaganda, bakodomi bange Banalukoola, Abagisu, naye batuleeta wamu different nationalities. Olabe n'ekijujulu ng'okikima mwattu kati batuleeta wamu nga different nationalities. Nitukola ki Uganda eyo yonna nkolagana. Edda abalinamu emyaka edda ku kyalo okwo amaka bwe basala enkoko nga bagigabana ekemu eri ekisambi endala ekiwawatiro eyo yonna ki nkolagana. So you should just look at that type of cooperation as nations. Si kwegamba ndi amaka malala gali nga tigasobola enva naye yali kuleetawo ki omukwano ate n'emirembe. So kati netuva ku maka netutuuka se ku tribes ng'Obwakabaka n'ebirala nabo balinamu enkolagana n'Obwakabaka bw'olaba nga Buganda Kingdom ate Obwakabaka bwa Buganda waliwo Bwebunyoro, Obwatoolo, nabo bali nga balinamu enkolagana nga waliwo Obwakabaka obukolagana n'obulala. Eggwanga eddala bwe lirumba oli ngakola ki ngayita mukwano ajja ataase mukwano gwe. So enkolagana eyo erimu security nti bwe banumba wano mba nina mukwano gwange gwe nsobola kukola ki okuyita najja nakola ki nantaasa nanyamba namba ki amaanyi. So mwalimu bintu ya security enkolagana eyo, mwalimu ebintu ebyobusubuzi nga mikwano gyange eno wegambye, kubanga tiwali ggwanga lya nakyemalira, waliwo ebyoyina nebyotalina. Then mwalimu ebintu byokuleetawo emirembe. Ndi ggwanga lino liyinza kugenda mu ggwanga eddala naye nga waliwo enkolagana nibabeerayo bulungi. Nze bajjajja wange bava e Kasese ne bajja muno mu Buganda kukola, ne bakola sente ne baddayo. Bava e Kasese nga bamala wano n'emyaka ng'ebiri ne bakola sente ne bakola ki ne baddayo. Ab'e Buganda wano nga bava wano nga bagenda ewaffe kujjayo omunnyo, bwe bajjayo omunnyo ne baleeta wano nabo ne batwalayo embugo. Nabo ne batwalayo ogenda n'embugo n'okomawo n'omunnyo. So ebintu by'okukolagana bya butonde ate bibeerawo. Ate kati nga mikwano gyange bwegambye, after First World War there was a League of Nations. Bagikolawo kubanga bali balowooza nti kawabeerewo emirembe. Mu nsi muno tiwali ggwanga eryetaaga abantu bafe. Buli ggwanga responsibility lyerina
kukuuma abantu b'eggwanga eryo n'ebintu byabwe. So tewali ggwanga nalimu erigamba nti abantu bange kabakole ki kabafe. That's why buli kaseera bwe wabeerawo entalo wabeerawo negotiations and dialogue kubanga entesaganya kubanga tiwali ggwanga eryetaaga abantu bali bakole ki bafe n'ebyobugagga bwabwe bikole ki bigotaane. Kati after Second World War there was the League of Nations. Ate now Second World War nibagamba kati tukole United Nations. It is stronger than League of what? League of Nations. I think in that terms is it stronger than League of Nations. So ebi byonna byakugamba nti amawanga gonna gegala ki enkolagana. Kati OAU wagiraba nayo eri I think 1963 abakulembeze b'Afrika nabo ne bagamba naffe katukole ki OAU. Bolaba banguruma Kwame Nkrumah yali alowooza nti Africa eno naye libeere ggwanga ki lirimu nga United States, naye ndowooza because of egos buli omu empiga kwemanya maanyi nga yagalira kati natatuukiriza ki ekirooto kye, naye ekyo kyekyali mu mutwe gwe. Katwegate nga Africa tufune ki bargaining power. East African Community wagiraba nze at least nga nkyali muto nga mpulira East African Railways kubanga nali ndina babrother bange bakola mu East African Railways. Omanyi train yali etuuka ewa Africa ng'olaba ng'owulira East African, I think harbors, something like that, ng'olaba East African Development Bank, East African Airlines, East African Community bali abakadde baffe abagitandikawo nabo bali baagala nti East Africa libeere eggwanga erimu lifune amaanyi agakuprotectinga Africa security wise, lifune amaanyi agakubeera akatale ak'amaanyi, buli kimu nga kiri East African ate nga kigazi. So enkolagana y'ekintu kya butonde ate ekintu kirungi ate kiina objectives ezokukola ki ezokustrengtheninga amawanga. Owadde enkolagana eyo nungi Honorable Minister, naye bano bannalukola batandise okugiyingirira kakati. Bannalukola bano bo sibanenya kubanga bo balowooza nti banyigirizibwa kati ne badduka bwewatyo bwe balowooza ndi waliwo omuntu abanyigiriza nnyo oba waliwo system. Kubanga kati Nalukola agambye ndi omusajja abadde ku buyinza kumala emyaka emeka 4. Ate njagala kutegeeza Nalukola akyaliwo kubanga 2031 akomawo. Ate ffe tuli ba NRM. Nalukola bw'anakomyawo oba Nalukola yajja kutwala obuyinza oba akomyawo Omukulu Kyagulanyi ebyo byabwe, naye ffe bwe tunalaba nti jjajja akyasobola tujja mukomyawo kubanga demokrasi. Kati Nalukola endowooza yaabwe ndi kati tuli mu kukola ki mu kunyigirizibwa. Bye bagenzeemu mu European Union, it is their right. Sijja kubanenya ate sijja kugamba nti bagenze watuufu kubanga babadde baagala
abawuliriza ne European Union ne bakola ki ne bawuliriza kati ffe nga Uganda tujja ku we shall wait and see what European Union will say. But I say I narabye omukyala badde mu ntebe ngagamba what they are going to do. They will again find out from Uganda this. They are going to investigate. You are getting me? Naye ndowooza twanditandikidde ezo songa zaffe wano mu Uganda twanditandikidde wano kubanga kalulu kakagwamu ne tetunalayira president tanalayira ba MP tebanalayira ne local government ne local governments n'emisango ya kooti simanyi oba ewedde oba tenaggwa omanyi nalukola ye lawyer nalukola okuwaka information ekibiina kye kya NUP tekyagenda mu kooti naye ne yali atutte omusango mu kooti mwami Kasiba nti yagujjayo ng'agamba talina ssente kakati nze ndowooza gye bagenze sibanenya naye nawano nawo banditandikiddewo kubanga nawano nawo waliwo abasobola kuwuliriza bibatuteewa mu Europe kubanga kati ne babanga tibagala genda mu kooti wano waliwo abakulu b'amadiini tuyina East African Community tuyina African Union naye esobola kukola ki kuwuliriza bino ebyaffe ate esobola kubitegeera bulungi kusinga n'abaki n'abali Bungereza naye basazeemu kugenda wa Bungereza sibanenya naye ffe wano gye tuli wano mu Uganda bali Abangereza nabo mikono gyaffe kubanga European Union ba mukago ate bali wano waliwo ne head of delegation I think it was the Danish ambassador who heads the European Union here naye bamubuuse ne bagenda wa mu parliament eri naye ate bogenda mu bya diplomacy parliament eyo esobola kubanga tiyina maani mangi to force some government to do something because the European Union enenkolagana yayo the European Commission eyina amaanyi ku parliament era bagenze wanafu kyoyagala ogamba honorable si banafa naye tibalina amaanyi mangi agasobola kukola ekibeetaaga kubanga n'omubaka wa European Union wali wano naye bamubuuse nakugambye ne East African Community weeri bwe babanga tibakyayina weesigwa mu bannayuganda ne European Union ne African Union weeri naye ekirala njagala kansabe mikwano gyange banalukola ebintu ebisinga ffe nga bannayuganda tuyina solution yabyo ffe nga bannayuganda solution tejja kuba bweru njagala kugendako mukuumula ku honorable Nalukola olinako kokubira nako mu bufunzo bw'ekitalo nja kumuddamu mu bunywevu kale katusooke tujjewo obubaka buno ngenda kukomawo n'ekitundu ekyokuli tukyagenda maaso ne programu yaffe ebigambo tebitta mukuliko ennyo mukuumulako okwo tukyagenda maaso ne programu yaffe ebigambo tebitta ne bwemulaba nkomyewo n'akamwenyumwenyu debate esigadde egenda maaso
naye njagala kutandika naawe Honorable Nalukola okukubira ku bigambo bya minisita. Mu bigambo bye byayogedde mwalabisenga okukola kino okuddukira mu bazungu uyo Geneva uyo European Union Parliament temwolesezza bwa mwoyo gwa ggwanga ng'ate wano n'ensonga zabadde zisobola okukolebwako amenye amakubo ag'enjawulo mubadde musobola okubeera nga mugeyambisa kiki nga bwe zakolebwako ddi. Njagala okutegeeza ekigambo General Museveni anyumya n'agamba nti bagezaako okutaasa Kano Muhammad Gaddafi naye babagamba nti mmwe mubuuke okujja okugwa e Libya ku risiki yammwe nate egenda bakuba ebamalewo tebagenda. Olugero olwo toluwulirangako ng'alunyumya General Museveni kakati ye kennyini ali wansi mu nkwawa z'abakyeruppe era ekyo akikozesezza bulungi mu kwenywereza mu buyinza olw'ensonga bweti nga bwakugambye nti enkolagano eyo eyambako okunyweza obulinzi security. Kati kyakola akolagana nabo Abamerika n'abalala ne baleeta sente ne bayita mu African Union. Okimanyi bulungi Uganda kyebaddeko mu mawanga nga Somalia bafunayo okukugula kw'amagye gaffe ate era mu ngeri y'emu amagye gaffe n'agafuula nga tegayina tuula wamu. General Museveni alina kye yategeera mu byasooka mu Africa kuditas okumamulako kwa gavumenti za Africa kwavanga nnyo ku magye agabanga gatudde awo. Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat ne banne beetaba mu kulwanira ku sayidi y'Abafirisuuti nga balwanyisa Abayudaaya awo mu lutalo lwa 1947. Bwe balwana bwe bakomawo tebaali bamativu n'engeri gavumenti yaabwe gye yali ebakuttemu mu nsonga eyo. Okumaamulako King Farouk mu 1952 olukwe baaluluka bazanya kyanisi baali nettuula wamu. General Museveni ebyo yabimanya kyova olaba amagye gaffe agafunira emirimu agagireetera okubeera nga gaba bize ekyakikola ng'akolaganira wamu n'amawanga ago. Amawanga ago amalala ne galowooza nti General Museveni ono wa nsonga nnyo mu bintu bya security. Kaakano ne weesanganga bw'obanga eri tafeebye kizibu okumufa ebyammwe bannansi kubanga bali bamuteekamu ki obuwagizi. Yakuguka n'amanya ebyavaako abantu ng'Obote okubasuula kubanga abasajja abo bawagira Amini mu 1971 okujjako Obote. Jjukira Obote ng'ali mu lukuŋŋaana Singapore Commonwealth n'ataakaka eri Abangereza kuba baali bawagira abakabbulu b'e South Africa. Prime Minister w'e Bungereza n'amugamba abamu mwazze wano nga muli bakulembeze naye mujja kuddayo nga muli banaanuule nga temukyaliko. Kati ebyo byonna yabitegeera. Naffe tumanya awali ki obuyinza. Bwe tugamba independence obwetengereze bwaffe ameefuga gaffe ne twogera ne ku bwetengereze sovereignty. Kankubulire kye yagamba Mwalimu Julius Nyerere omusomesa omutendeke oyo. Yagamba nti independence kitegeeza okufuna ebbeetu okuddukanya ensonga zammwe oba zidibaga. It is an opportunity to manage or mismanage your own affairs. Kyannaku nnyo nti abakulembeze be twafuna nga tubayita abakulembeze oluvannyuma lw'okugenda kw'abakolone ate baafuuka babi nnyo n'olumu n'okusinga abakolone. Kyokka ate ne batakoma okwo olw'okuba abakolone baba baagala oyo atambuza ebintu byabwe. Tebafaayo ne bw'aba abafuga kijambiya ebbanga lyamala ng'ebyo byayagala bye bigenda mu maaso. Buli lwe mwogera ku nsonga ezibaluma ne muzoogerako ne bali abazungu bakyeruppe bano nga bagamba nti obalabye abo baagala kuleeta wano kye bayita culture imperialism.
baagala kututumula neocolonialism, bali ku ntoli z'abali, bazze wano okututumula ebisiyaga. Kyekimu ku ebyo bye batusiiga olwo ne balyoka batuliisa akakanja. Bw'ogamba nti local bakiyita exhaustion of local remedies, ti amakubo g'omu nsi yo olina okuba ng'osoose gayitamu n'olyoka ogenda awaddako. Amazima gali nti bw'olowooza bw'oti oba omala biseera ng'omusajja alowooza nti akagaali kasobola okusika ekimotoka kirukululana, okusinziira ku byenkubuulidde wano. Omulamuzi ekiseera kituuka ng'alina okuwa oyo avunaanibwa kye bayita mandatory bail, kwe kweyimirirwa kw'omuntu okw'obuwaze nga kkooti eteekwa buteekwa okukikuwa okusinziira ku bbanga ly'omaze kolokooni ng'ate munne yakuleetako omusango akyebuzaabuza. Okimanyi nti mu musango gwa Kizabesigye ne Lutale Obed n'okutuusa kati oluuyi oluwaabi terunnaba kujjayo bujulizi kubumalayo. Baabakwata mu mwezi ogwa Novemba ogw'omwaka guli, sigambye omwaka oguwedde, wabula omwaka guli. Amateeka gagamba nti ng'onookwata munno ng'omuteebereza okuba omuzi w'emisango gw'owa gavumenti oteekwa okuba ng'olina ekinyusi ky'omusango, ng'olina kye tuyita mu Lunyaanyimbe reasonable and probable cause. Ekitongole ekiramuzi kifuuse ng'ekyokulwanyisa kya General Museveni. Abantu b'NUP abaavunaanibwa nga bagamba nti baakola dduyiro nga bamenya amateeka nti minisita nga tabawadde lukusa, munnange nabo baatuuka okuweebwa ekyo kye bayita mandatory bail emyezi 6 bwe gyawera, ng'ate abawaabi tebaleese bujulizi. Omulamuzi n'aleeta obusongasonga awo mu butuufu ng'oba okwebalasa mu ngeri ey'amancoolo abaana b'abandi n'abalemeza ekkolokooni. Amakomera we twogerera gajjudde. Oyagala ngende mu kkooti yaawo olwaleero kukulinnyirira eddembe ly'obuntu. Honorable, ekyo kiri ku mateeka naye ebintu ebisinga biggwera mu kuteesa. Tulina bannaddiini, tulina abakulembeze ab'ennono. Oyagala ngende ew'omukulembeze w'eddiini mubuulireko nti amakomera gajjudde, abantu bano basaana okutta, ng'atudde mu buyinza yafuuka kabaka mufuzi nga bali abafuzi ab'edda. Ate n'abafuzi ab'edda baabanga n'omutima omulungi, baabanga n'ekisa. Bwe yatuukanga okukuza amazaalibwa ge yatanga ku basibe. Ekkomera eryalina okubaamu abantu 1,000 nga kati mulimu 3, 4 nga beebaka kagongo. Gw'omanyi ab'embalala bwe beebaka mu kkomera lyayo, beebaka ne beeyisiŋŋanya amagulu bwe bati. Ekitongole ekiwaabi DPP kipakirayo bupakizi, tekisobola kujjako bantu musango. Kankubuulire, ovanga ku muntu okusingisibwa omusango ng'ekibonerezo kyalibadde kya myaka 5 singa gukusinze, naye nga ye ate kwalimanda yakamalayo myaka 10. Bukyabakwata Jamiru mukulu mu mwaka gwa 2015 n'okutuusa kati okuwulira omusango gwe tekutandikanga. Kiki kyoyogerako? Oyagala tugende wa munnaddiini kyagenda okugamba ku General Museveni nga wano gy'oli abalamu okusaba obusabi yakulinnyeemu eggere. Wajja oyagala tulage amakubo agazibye. Ate bwe yali agenda mu nsiko yagamba amakubo gonna agandiyitiddwamu aga demokurasi obota agazibye, y'ensonga lwaki tusazeewo okukwata emmundu tumulwanyise mu ngeri efaanana bweti. Bwe twakola ebibi by'obufuzi twalowooza nti ojjanga kuyitamu ebyo ofune obuyinza, bw'okampeyininga abantu ne bamatira ne bakulonda nga bakulangirira. Olwaleero bw'omala omuvuganya gufuuka musango. Mutabani we yakulira amagye agamba Kyagulanyi oyo tumwetaaga, alina n'ebifo by'ekyama by'ayagala omusalako ebitundu by'ekyama, tonnakimuwulirako. Kizabesigye bwe bamukwata yagamba nafunye omuti akyoli kwenja omuwanika. Ebigambo ng'ebyo n'obyogera ng'ate pulezidenti gy'ali, pulezidenti n'atakumaamulako mu kifo ekyo.
gwe ebintu ng'ebyo onoobisanga buli kimu kisibiddwa gw'oyagala remedies onoozijjawa makubo ki g'oyogerako nga ne bannaddiini babaganye okutusabira osaba omulamuzi akuwa ebbeiro n'alema nodduka ew'omulamuzi owanjaga ewa katonda akuyambe akuwa obufulumiro ate era y'omu akulika akufutubaddeko n'agamba omunnaddiini nti abo tobasabira kati omuntu ng'oyo oba ogenda mukola otya ssebo okuggyako ng'ogenze eri ewali kataapu ako kasibwe bwe kasibwasibwamuuko waakiri si kibi wadde ng'ono ayinza okiraba ng'ekyobulabe naye ye yatta abantu okutuuka okujja mu buyinza ate ffe abagambye nti bannange musibeeko ku kataapu olaba tukoze kivve nnyo ng'eyajja mu buyinza yatta bantu kiringa akaaba n'agamba nti muvuma nnyo abantu ng'ate ye eyamunyiiza teyamuvuma wabula eyamunyiiza yakwata mundu n'agenda omulwanyisa seba amakubo masibe taata. Njagala genda wa mukulu Abdul Nasser. Ebintu bino maze ebbanga nga obyetegereza. Weewaawo ssebo. Naye mundaba ye ebintu kitegeeza ki bano ab'oludda oluvuganya okugenda mu European Parliament wadde abakungu ba gavumenti bakkiriza nti si gwe mukutu gwa diplomasi gavumenti gwekolagana nayo obutereevu naye kitegeeza ki okugendayo mu mukutu ogwo mu bunafu bwagwo ne basaba okuwulirizibwa ne bawulirizibwa n'okuwulirizibwa. Weewaawo ssebo naye njagala tusooke tumenyewo ekintu kimu. Ekintu kino nkiwulidde nga mukiddiŋŋana honorable yakyogedde naawe okyogedde nti ebiseera ebisinga bw'otunuulira European Parliament eno Uganda erina emyaka egenda kweza emyaka 64 bukyanga Uganda efuna ameefuga. European Parliament erina emyaka 74. Okiwulira ekigambo ekyo? Ekyokubiri bw'otunuulira entegeera ya demokrasiya nga ye avaawa ojja kutunuulira ojja kumpa nti ava mu Bayonaani be baamutandika Roma. Bw'oyogera ku Roma bw'oyogera Buyonaani oliwa oli mu Europe. So ekintu kino kye tugamba ate ekyokubiri European Parliament ndowooza okunnyonnyola n'ali eyatulaba kino ekibiina kino kyekibiina ekifuzi kyekikola amateeka ate kirina emirimu gyakyo emikulu emisengeke mu ssemateeka waakyo nti nno okugeza nti kirina okwenkeneenya ebya demokrasiya mu mawanga gekiwa obuyambi. Kubanga tunuulira singa si European Union tetwandibadde Northern Bypass eyo twandibadde tetugirina tebeerawo kuba be baatuwa ensimbi ate kuze baatuwa twasooka ne tulyako oluuyi ne tuddamu era ne batwongera. Okiwulira? Ekyokubiri nti ekyo mu grant discharge batuwa obuyambi budget support Uganda bagiwa bw'otunuulira balina omulimu omulala ogw'okwekenneenya ebyokulonda mu bantu bonna be basiga ensimbi kuba be batusigamu ensimbi. Nkulu Katamba omuntu bw'abanga akuwa obuyambi ne bw'aba mulirwana ng'aweerera abaana bo mukyala wo bw'aba agenda okuzaala gy'ogenda naye munnange ntwaliraako mu mmotoka bw'aba waliwo ekizibu gy'oddukira. Kati kiki ekikulowoozesa nti omwana gw'ozadde bw'afuna obuzibu ye taddukireyo? Okiraba? So kino ekintu eky'okugamba nti nafu kikyamu. Eyo EU Parliament yefuga nti buli kintu ebintu byonna European Union oba omukago gw'e Bulaaya bye gukola bano be bagigerekera. Era kakati wenjogerera balina ababaka betwandiyise ba members of European Parliament ababaka b'olukiiko olwo bali ebitundu 720
ababaka be Uganda bali benkanawo obungi okiwulira kati bw'ovaawo tunuulira nti ensimbi mmeka ze bateeka wano bw'ogeraageranya n'otunuulira nti mu mwaka oguwedde bw'otunuulira ebyobusuubuzi byokka kuba balina n'enkolagana mu nkolagana yaabwe eya buli kimu okujjako ebyokulwanyisa eyo oyogera ku palamenti oba oyogera ku mukago gwa bulaaya omukago guli tegukola nga bwolaba nti eggwanga teririna kye likola nga palamenti tesazeewo kati bali demokurasi bamutegeera owaabwe taliimu makoona namakuulinga owaffe akyali muto tuli emyaka nkaaga kwena agamawanga agamu gasinga Uganda emyaka mingi nnyo bo demokurasi abamutegeera ffe tetunnamukuguka tukyamuyiga era bo we batunuulira n'obuyambi kyovula batuwa essente ne tuzigulamu amamotoka mu kifo gy'okuziteeka mu malwaliro they are still learning bakyayiga bajja kuyiga ne batuteekamu ne bajja n'otusomesa demokurasiya batuwa omuntu bw'aba akuwa obutabalika 6.3 trillion muzaawano omuntu oyo osobola okugamba nti oyo omuntu munafu ng'ate nkulaze nti okusalawo grant discharge omukago w'e Bulaaya nga tegumala gazuukuka ne gugamba ngenda kuwa gundi ngenda kuwa nedda biva eri mu paliyamenti batuula ne bateesa bino byonna byolaba ebibira emwanyi eno byonna okutuwa sapooti eyo yonna bava eri so ekyokugamba nti banafu ekyo tusooke tukijjewo kuba tekiwulikika bulungi kuba we batali tusobola obubonaabona era ne gavumenti yennyini ekimanyi kyova tewawulidde oli bwe yayogedde lwaki minisita yagambye nti omukulembeze wa nuupu bw'atalekerawo kugenda eyo tugenda mumuteekako omusango gwa treason bwe baba banafu treason okimanyi naye amaze n'akomawo kulya mu nsi lukwe oba olidde mu nsi y'olukwe ogiriddemu ate nga lwaki kuba zino ensimbi budget support bw'ogitunuulira emwanyi eno yonna kwe tuli ensimbi eno etundibwawa mu Europe bali bwe bagamba bali balina emitendera nti bwe mba nkolagana naawe olina okuba n'ebintu bino wammanga olina okuba nga okuteekawo okulonda tonyigiriza human rights ate balina n'emikago emirala Uganda bye yassaako emikono edda nti sijja kunyigirizanga abantu sijja kuba kidnappinga sijja kukolanga bwenti waliwo treaties ezo enkadde za Europe wakuba abasinga bwe twogera ku treaties bamanye eneemu eya Vienna Convention naye waliwo n'endala ezoogera ku torture nti tojja kukola bwebiti nti waliwo ebintu bwe baba bakuwa obuyambi nga bwe nkugambye nti oli semaka mu nnyumba yo ennyumba yo yiyo naye bw'obanga buli lwofuna ekizibu ojja wange kati enkeera bwe nkulaba nga waliwo byokola obubi nkugambako nti omukazi tomukuba nnyo gundi gwe lekeraawo nno okulwana n'omukazi kya bulijjo okitegeera ate bulijjo bajjajja baalugera nti bwaddene ligambawako nyiryo kati bano bwe bategeera nze nkiraba mu kulaba okwange mu bukugu nti bano okuddukira eri baalabanga ono yasaamu ensimbi nti bw'otunuulira ebintu byaffe ebyobulamu babisaamu tunuulira ebyobulimi ye tunuulire abalambuzi abasinga abalambuzi abajja wano bavaawa bw'oyogera Sweden bw'oyogera Norway bw'oyogera oba oyogera ku European Union kati kankubuuze ababaka baabwe bwe bayisa etteeka ne bagamba okugeza bamusiga nsimbi kati twogera mafuta tetwogera ku mafuta siri essuubi lya Uganda kampuni ki eri mu mafuta ago si total ki si Bufalansa ki eri mu mukago ki si European Union total European Union olowooza efugibwa ki efugibwa European Parliament kulaga nti bw'okitunuulira bulungi mu bukugu ffe nga bwe tukimanyi kirimu era singa baali bagenze wantu tewali maali tekyandikoze n'amawulire
kati obwetengereze bukoma wa sovereignty ndebo nkulaze nti yes oli wetengeredde nga bw'oli mu makaago nti eyo nnyumba yo naye honorable Nalukola yakugambye nti eba nnyumba yo sikkirizibwa na kuyingiramu nga tompadde lukusa naye bwe nkuwulira mulinga ono agenda kuntema nsingo olugindumenya nalumenya dda naluyingidde dda ambe gundi nalumenya dda era ebirala ebyokuyingirira obiwoza ngamba ne baba abadde ate omuntu babano babadde ekitala kiikyo so weewaawo tulimu twetengeredde naye nga bwe natandise nkugamba nti Uganda tebeerawo mu bwannamunigina ekolagana n'amawanga ag'enjawulo n'olwekyo wewabanga wakyaliwo enkolagana eyo ng'ate naffe tubasaba batuyambeko mu bintu ebyo batuyamba mu byobusuubuzi nkugambye nti emmwanyi naye nkugamba nti ebyennyanja nze aniwalo ndi musajja mulunzi wa byennyanja kampuni ya Dehuzi wagiwulidde wano togiwulidde obuwumbi yataddewawo bungi nnyo ebwiko baana baffe baganda baffe bannyinaffe bangi bafuna emirimu okutumbula ebyenkulaakulana eyo kampuni gwolowooza musigansimbi bwe bamugamba eri nti eyo gy'ogenze weegendereze ebyobukulembeze byabwo biri yegeyege essaawa yonna waliwo bakiyita political risk gwokimanyi nti amakampuni nga musigansimbi tannasiga nsimbi mu ggwanga asaba ripoota abuuza risk management n'agamba nti kisoboka olaba waliwo okuteebereza nti wasobola obalukawo olutalo oba ebyobufuzi byabwe bisobola otulemesa okukola bizinesi bwe wabanga waliwo political risk bamusigansimbi beekubamu eno Uganda erina ebintu bingi ebisikiriza abantu naye bwe tutaatereeza ebintu byaffe engeri gye twefugamu ne tutereeza enkolagana zaffe ez'omunda nga bwe twogera nti engeri gye mukolaganamu munda esobola okuleetera abantu b'ebweru okugamba naye gundi oyo akendeezeemu weewaawo oli mwetengerevu lujjaalwo oli mu nnyumba yo naye bw'oyisa obubi ab'omu njuyo balirwana bajja kukugambako kale njagala kugenda wa honorable minister kyendagala okujja naawe ekibuuzo kyange ekigazi oddamu ne ku bigambo abakulu bano beboogedde eggwanga oba Uganda esobola kukolagana etya n'amawanga amalala naye ng'obwetengereze bwaffe oba sovereignty nga tebuyingiriddwa nga tusigadde twekolera ku nsonga zaffe tusigadde twemalira ebintu byaffe nga tewaliwo omukono ogwo gutuyingiramu butereevu tuyinza kukolagana tutya n'amawanga ago kasooke ndambule ku butonotono ku bya mikono gyange wano omanyi bw'owuliriza interview n'ensalamu ya European Union ebe kulaga nti solution eri wano kubanga bagambye tujja kukola kunoonyereza bajja kukola wano ate tukuba omulanga ku all parties ezityobola eddembe ly'obuntu nti balekeraawo byonna biri wano adeni ne bagamba nti ebyo bikyali awo tujja genda mu maaso n'engolagana yaffe ne Uganda mu byokusiga simbi mu byobusuubuzi n'ebirala nga tukola kunoonyereza which implies solution eri wano ate kirala Abdu agambye ku bintu bya oba wano basiga simbi oba bw'olaba balance of trade between Uganda ne Europe. Is it favorable to us? Byetujjayo bingi ku byetukola ki byetutwalayo kati bo bwe batuwa wano nimugende muzimbe enguudo ffe
bwetugula bombadia emu enkadde bwetugula bombadia emu oba nkadde oba mpya etalina sipeeya sente nyingi olaba ati kati mbawange ekisambu bombadia emu ija kukavaringa emwani yaffe yonna yebaguze mu myaka emeka kati ani agoba ku munne tolabaawo bo bali tubeetaaga nabo bakola ki batwetaaga kati bino byogamba omanyi bwe tunagendayo zino basiga simpi bajja kutema then aid oba aid ijja kutema basobola kugamba nti kale tetujja kubawa sente zaki eza HIV for instance naye mutegeere ndi omukulu Kyagulanyi alina abalonzi be wano abasuuka mu miliyoni meka 2 abalala balwadde baki n'abalwadde basirimu mwebali n'abaffe omusanvu abalwadde basirimu mwebali tuli mwetuli kati awo oba okoze kirungi oba kiki gati tunatuuka eyo kyetaaga tusooke tutuule nga bannayuganda ate kangende ku obadde ogambye nti tuyinza kukolagana tutya kubanga ng'otunuulira honorable ebimu ku bye basinga okujjayo buli ensonga eno lwejja mu ddiiro mu migaso mubeeramu akatale n'ebyensuubulagana waobeera ositula economy embeeramu ensonga endala ejjirako ey'obugabirizi bw'obuyambi nti bano babeera babawa obuyambi gavumenti erina nteekateeka kyokulaba nga esitula ebyenfuna okulaba nga tebiyuyizibwa muyaganga gino ndowooza kati ekyo kye tuliiko sawa zino kubanga tutadde sente nyingi mu kusiima amafuta gaveeyo gatandike then tufune ki esente ez'okukola emirimu emirala esobola kuleetawo enkyukakyuka mu byenfuna. That's why walaba kati wagambye ku oba Olutalo whatever Olutalo lumu yayekyanga ndi environmental issues abalala nibakola ki nibayingirawo immediately. Kati ensi eno gyolaba Mwami Abudu erimu competition y'amaanyi kati kyetaaga ate ekyo sikugamba ndi njagala kugamba nti abantu batulugunyizibwe naye competition waki w'amaanyi ate nabo bakimanyi bagala bizinesi wano naye bamanyi ndi waliwo n'abalala abeetaga ki bizinesi wano. Kati ekikulu ffe ebyamafuta kati ndowooza by July tujja kuba tutandise kukola ki amafuta gajja kuba gatandise kuvaayo awo tufune ku kasente. Kati ekyetaagisibwa akasente ako tukainvestinge mu bintu ebinatumbula ebyefuna byaki by'eggwanga. Abantu ba bulijjo baliriddawa kifaananyi ekyokutumbula ebyenfuna. Kati ebyo bw'oba oyina kati nga kati twatandika programu yaffe eya PDM nti abantu ba bulijjo amaka gali agamufuna mpola bw'obawaamu nga miliyoni emu at least ng'entandikwa nabo bafune ez'okugulako ensigo ez'okupangisaako karakita nabo bajja kukola ki bajja avaayo mpolampola bwe baba nga balina ettaka. Ate mu bitundu ebisinga abantu batandise waliwo abazoonoonye naye waliwo bakoze eki abazikozeseza bulungi. Ate bw'olaba production eyo mu byalo etandise kukola ki
kuvaayo naye ate problem gye tuyina eventually storage ejja ku akatale ne storage nabyo bijja kukola ki bijja kuleeta ekizibu kati ndowooza pira zonna omusanvu eza PDM kyetaaga kati bwe tunafuna sente zonna tuziteekemu ki esente kubanga twateeka mu financial inclusion yokka naye mulimu ne marketing mulimu production value addition mulimu marketing mulimu infrastructure byonna kyetaaga tukole ki tubiteekemu sente so that production bwenaba ng'ekoze eki ng'eyongedde wabanga waliwo ki storage facilities ate nga waliwo ebyoma ebyaddingako ki value abalimu akasoli wekanayongera tube nga tuyina awokukakola ki okukatereka ate tuba nga tuyina ebyoma byakasoli ebisamu ki kawunga ebyongerako omutindo ebyo ndowooza kati byetaaga tukole ki tugendemu ate kirala agwa mawanga g'ebweru bweganaba nga gatuwadde obuyambi tubuteeke mu bintu ebijja kutumbula ki obulamu enkulakulanya ey'eggwanga ekyo nakyo kyekikulu kubanga waliwo bubatuwa sente ate netulemwa kuzikola ki kuzikozesa bulungi kati ekyo nakyo wekiri naye bwe tuba nga tuzitadde mu bintu ebitumbula enkulakulanya y'eggwanga ensi eno ejja kukola ki so enkolagana y'amawanga yo eri nti buli ggwanga lyetaaga bwerikuwa obuyambi tiryetaaga likuwa obuyambi buli lunaku bwerikuwa obuyambi obukozese bulungi nawe okole ki ate mwami Nalukola yagambye wano nti kati President Museveni ayagala kola ki ng'anonyeza ababajjasi be abanonyeza emirimu abafuule bizi kakati mwami Nalukola sisiyali President Museveni ye yatandika olutalo e Somalia ye yatandika olutalo e Congo kati omanyi bino peacekeeping si mulimu just a service kubanga Somalia bwenaba nga teteredde then Uganda naye tejja kufuna ki emirembe waliwo ebintu sisiyale si kwegamba ndi gavumenti eno yentukkirivu kukola ki kumalayo 10 ku 10 waliwo ebitutatukiriza naye ate kuleetamu nti entalo ziri tulina President Museveni alina ekyafunamu notato ekyo nakyo oba ogenze wala naye ngugambye bali abazungu bemugenzeemu eri ate bajja kukomawo wano ate bayina a lot of information about Uganda. That's why bajja kubuuza wafunye ababaka bameka nti nafunye 50 mugosyoesi zonna obaddemu n'abacandidates ndi nedda byonna bakoze eki babiina kati awo bajja kukola assessment balabe oba bakubba akalulu oba tebakubba naye bino ebyokutulugunya abantu n'ebirala nze buli lunaku mbeera ku TV n'oku rediyo ebyo sibiwagira ate omuntu bw'aba atulugunyiza munne amateeka gakole ki gamukoleko kubanga ffe nga NRM ebyo tetubiwagira ababikola babikola as what individuals amateeka kyetaaga gakole ki gakole
kale tuyanzege Honorable Minister tutuse mu dakiika zaffe ezigenda okukomekereza programu eno tulina okuddayo okulya ddaaku pano yonna ejjuddeko basiraamu njagala kubata mangu ate n'oli mukoddomi wange omulabe toleze kisaniya oyagala kundeetera mitawaana waliwo political party eyalutwala edda olusaniya lujja kusibya omuntu Nalukola ebigambo bye bisembayo ku programu eno tuve wanesebo nga bwosibula abatulaba nesiimye nnyo okuba nga tukubaganyiza ebirowoozo naye omuntu akutta obuyinza aba musaale nnyo mu kulaba nga tufuna obutebenkevu obusinga abantu baleme kubeera mu mbeera ey'okwemulugunya nga waliwo ebyo bye tusobola okwewala omuntu bw'aba nga ddala ogamba nti olina omusango gw'omuvunaana okwewala okukitwala nga gwa mutulugunya obutulugunya olw'endowooza ye leeta obujulizi omuteeke mu kooti oleete obujulizi bumulume tomutwala mu tocha chambers mutulugunya drone zaaki nga ne bali be wajjako wabalwanyisa lwa panda gaali ebikolobera okola byaki nze ayogera naawe nga tuli mu kalulu omuyambi wange Hussein bamubuzaawo mu drone ne bamala naye ennaku nga bamutulugunya nga bamukola ebikolobero ebibye ennyo mu nsi muno ebikolwa ebyo si birungi gavumenti yannabaki eyo nga kyewasuubiza banno okugjawo ate naawe kyokoze ekyo kibaawo olw'obutakkuta waba atya gwe yatugamba nti ofuga otya banne emyaka 10 n'osigala ng'okyayagala bw'osigala ng'okyatweremezaako nga tofunye ku mukisa gwa kulaba ani akuddira mu bigere ng'ovuddewo oba oyina kutulugunya butulugunya bannansi kuba oba obeekakaatikako okimanyi olwaliro tulina abantu ba mirundi ebiri abayiseemu tulina abalonde tulina n'abalangirire oli nga teyafuna kalulu naye nga n'abo bagenda okukiikirira bw'aba ayita mu kitundu yeesiba obukookolo baleme mulaba kuba buli bwe bamulaba nga bagamba tetwakulonda gwe oli mubbi wa kalulu ebintu ng'ebyo tebisobola kutwala mu maaso demokrasiya nze abeekawempe bannonda gwe navuganya naye n'ayagala okunziba nga beekobaanya ababbi abo nyaabula abeekawempe ne bagamba gwe tetunnakuwa kalulu kaffe mubbi gwe twawa yenna Lukoola mwebale nnyo mwebalire ddala okutubuuliriza bassebo ne banya nze nvunaanyizibwa ku bigambo bye njogedde wano naye naawe ovunaanyizibwa ku ngeri gy'obitegeddemu Mukulu Abdul Nasabarak Sebo omukugu mu nkolagana y'amawanga Sebo webalire Sebo obudde bw'otuwadde abatulaba basiibule Sebo bigambo bye bisembayo bikubira bassebo ne bannyabo abatulaba nyongera okukkaatiriza nti enkolagana yaffe wano munda ng'abaana ab'omu nnyumba emu Uganda ereetera engeri ab'ebweru gye batulabamu nti bwe tulemererwa okwefuga obulungi okuwulizaganya okuteesaganya abaana abamu kati baba balina okuddukira ku mulirwano beekubira enduulu ekyo kya bulijjo n'olwekyo era njogera eri obukulembeze era n'eri abantu bekikwatako nti kuba Honorable Minister obwedda agamba nti tusobola okuteesa naye kambuuze kankimulekere probably anaakiddamu osanga anaakiddamu nga mukumaliriza anaabaako wakirowoozaako omusajja bw'aba akutte emmundu akutte byonna ebyokulwanyisa nti akukuba n'abantu baabakubye musobola okuteesa ye obukambwe bwakozesezza bwe buba nga bungi nnyo busukkulumye wabaawo we muteeseza kubanga n'omwana wo bw'aba amanyi nti daddi nsobola omutuuka kuba omukulembeze w'eggwanga
tumuyita jjajja. Tikati nga jjajja ye nga jjajja enkolagana ya jjajja nze nakulira wa jjajja wange jjajja kiryowe mukonaawo nti jjajja n'abazzukulu baba n'enkolagana nnungi nnyo era ffenna tukimanyi nti omuzzukulu awooma bwe boogera kati omuzzukulu watuuka okudduka ewa jjajja ate yeekubira enduulu ewalala ku mulirwano gye batamuzaala namuzaala osobola okunkakasa nti waba wakyaliwo emiwaato egy'okuteesa oba otaddewo embeera ennungi bateese bazzeewo enkolagana bakkirize abantu bateesaganye nga tewaliiwo bino bintu byonna byonna abantu bye batya era nange mpunzika nga njogera bannange siri munnabyabufuzi ndi musomi era nsomesa ebyenkolagana byamawanga byenkugukamu so ebigambo byange babitwalire mu buufu bwe bityo kabe kasinge nga wabaawo ente zaawe ate nesituuka waka Honorable Minister ebigambo babitwale nga byamusomesa babitwale nga byamusomesa agunjula oba alambika ensonga nti ez'enkolagana z'amawanga naye tibita ebyanalukola tibijja kukuta naye mbalamusiza nnyo ate mbagaliza kuwuliriza kulungi. Sebo toyanza nnyo toyanza Minisita Godfrey Kabyanga njagala gende wa Honorable Nalukola naawe abatulaba babuuzeeko Sebo. Abatulaba mbalamusizaako nnyo mwebale okusigala nga mukola tukole. Amazima gali nti olumu waliwo lwolaba munno ng'olaba bineppe n'ogamba oba bwakuyiirako ku ssente ze waali gaggawala naye ssente bwe bazikuyiira nga ggwe tolina nteekateeka yakugaggawala era tezisigala naawe kyova olaba oyo afiirwa emmaali ye nga naye mukozi ng'asobola okukuŋŋaanya ssente addamu n'azifuna saate oyo gwe baziyiire obuyiizi nga talina nteekateeka ezeekuŋŋaanyiza tezinywera gyali bw'oba oyagala okugaggawala pakasa okuŋŋaanya obugagga lyekkuba ery'amangu erisobola okugaggawaza so si ery'okulinda wabeere waakuwa obuwi tukole. Olunaku lw'eggulo nabaddeko mu Bulange eyo nabadde nsaka mawulire naye omukolo ogwo nawe wagubaddeko Katikkiro n'ayogera ku kitambaala kyo n'agamba nti kyaba Palestine. Ekitambaala ekyo kirimu ki kubanga ndaba okiteeka ne ku suuti sitera nnyo kulaba abantu b'amasuuti nga beesuulidde ebiwero ate kyo tekifaanagana ekya Supreme Mufti Sheikh Kayongo ate era tekifaanagana n'ekya Sheikh Runanoba. Kiki ekiri mu kitambaala kyekyo Sebo? Ekitambaala kino okiraba nga kyeru. Kitambaala kino kyolesa okuyaayaanira emirembe buli kaseera. Tokimanyi nti ne bwe muba mu lutabaalo ekyolesa nti nno nze nkooye okulwana njagala mirembe ojjayo bendera enjeru n'ogyolesa eri munno n'amanya nti ono ayagala mirembe si njagala emirembe. Ekya Sheikh Kayongo kyabeeranga kya green ate ekyo mbadde sikimanyanga nti kala zijja zigenda zisingana kati bwe naasanga ne Mufti ono aliko naye nja mubuuza eki kikwate nakyo kyawukana Sebo toyanza nnyo toyanzege njagendako ewa Abdul Nasser Barak omukugu mu byenkolagana y'amawanga Sebo nabo batulaba babuuzeeko. Weewaawo abatulaba babuuzaako nka nsokera eddala okubabuuza naddala abaganda baffe abasiraamu nti mukyebala ekisiibo era assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne eri bannaffe abalala era nabo abasiiba abakristaayo bagamba nti weewaawo kyebale era mukama waffe Yesu yeebazibwe nti gyonna gye mutuusaako obubaka buli bumu akalulu kaggwa kati tuddemu tukole tuddemu tutambuze obulamu kubanga Uganda tulina emu yokka ate Uganda eno giraba etumala ffenna nkiggumiza nti Uganda etumala tetusobola kugifundamu tetusobola ate ffenna etusinga obukulu kubanga ono nnyaffe oba oli wa kibiina ki oba oli wa kibiina ki Uganda
yennyaffe so tukolerere Uganda ne Buganda weewaawo. Sebo toyanza nnyo toyanze nga batulaba ku NTV njagala okubajjukiza nti tugenda kutambulira ku mulamu ogugamba nti enkolagana n'amawanga amalala ekosa etya ebyobufuzi by'eggwanga Uganda era ensonga lwaki nasitudde omukugu mulamba ajje waneeno abitunnyonnyole tusooke tutegeere bitambula bitya bikola bitya n'oluvannyuma kujja mu bano ba policy makers baffe ba Honorable Nalukola mubaka wa Parliament atengera munnamateeka ne minisita azze ku lwa government. Naye njagala kutandika naawe omukugu mu nkolagana y'amawanga twagala tusooke tubitegeere bino ebintu tubitegeere bulungi nnyo bitegeeza ki byajja bitya lwaki birina ki bigattako ki kubanga bw'otunuulira ebyafaayo by'ensi eno mu by'obukulembeze twatandikira mu bwakabaka kingdoms netumalira netudda mu ndowooza naye bwali bwakabaka empires ne monarchies netumala netuyita mu busambatuko bwe twayitamu awo bwa ssematalo netumala netujja mu byobufuzi bitambulira ku matwale colonialism colonialism bwe yaggwa omanyi buli kimu kigenze kizaala kinnaakyo colonialism bwe yaggwa yazaala ekiyitibwa sovereignty obwetengereze nti amawanga gaddeyo gatandika okubeera nga geefuga gabeere nga gatambuza emirimu gyago obwetengereza obwo bwe bwajja ne bujja era ne buzaala ekirala ekiyitibwa neo-colonialism nga kiringa ate kituzzayo mu kiri kakati nga twagala okutegeera bino nga bwe bitambula olwaleero singa bwefaanana ku mulembe guno kyetulimu kiki era kikola kitya era biki bitambula bitya abantu bawulira biwulire foreign policy foreign influence foreign diplomatic missions diplomatic pressure bitegeeza ki bino byonna. Webale nnyo mukulwani wa Katamba atulaba nja kwongera oba kantandikire wennyini kubanga mukulu Annual Katamba ayanjudde bulungi nti alaze bw'otunuulira okuviira ddala bwe twabeera mu bwakabaka oyogedde ku bwakabaka n'oyogera ku bafuzi b'amatwale wonna wonna naye waliwo ensonga emu gye weerabidde nti ensi kyovula nayanjudde nga ŋŋamba nti ensi nyaffe era nkyogera bulijjo nti ensi muntu nyaffe tovulaba era bw'owulira buli ayogera ku nsi ajogerako nga nyaffe kati ensi bw'ebeera muntu teri muntu abeerawo bwannamunigina buli muntu kya bulijjo olina okubeera n'abantu b'okolagana nabo ne bw'obeera ali eyatulaba era naye alina abantu bakolagana nabo tewali kyosobola kutambuza ng'oli ku bwannamunigina kati n'amawanga gano kuviira ddala ku bwakabaka kubanga bw'otunuulira abafuzi b'abatwale ani yabayita ojja kulaba nti Ssekabaka Muteesa yabayita ye yabayita waliyo abajja ne balambula bajje wano bakiike embalabe n'abayita era bwe bajja ne babaako bye bamubuulira n'alaba nti weewaawo waliwo bye basobola otuyigiriza waliwo bye tusobola obbayigako kiwulira era ekyo kyekyasiga ensigo eyaviiramu kubana abantu bwe bajja omwami bw'ajja mu nnyumba yo asobola okulaba n'agamba mukulu Katamba alina TV gaggadde nange njagala ng'eyo kati ne bali baalabanga wano tulina obyobugagga bingi ate eri nga babyetaaga eri bali mu makolero batandika amakolero ate ffe wano tulina ebyobugagga ate tetulina kye tubikozesa agamba tujja bbawa kino era baasooka kujja ne batulimbalimba ne bagamba kino ne bagamba ne bateekawo enkolagana era bw'okigenderera mu byafaayo gaali makampuni ssebo British East Africa Company gaali makampani amakampani ago gagendanga eri obwakabaka bwabwe ne bagawa chata nti genda otabaale bakabaka baabwe ne babasindika kyovulaba ennyanja bajjajjange yali agiyita Nalubaale bwe bajja ne bagiyita Victoria Queen n'abakyala n'abagereka w'Ebungereza ne bagenda bagatuuma okulaga nti ki ate nti bano we bajja bajjajjaffe baabaaniriza nga balaba waliwo enkolagana naye ate bwe bajja ne bawamba era nga boolaba nti waliwo omuntu asobola okuyingira mu makaago ate n'azimbiramu omuyise ng'olaba
ne bw'oleeta wano ku station mirundi mingi mmanyi okyazaaba naye olwo omuntu ajja akazindaalo n'akakuwambako ne yeefuula omukubaganya. Kati kwe kulaga ennambika engeri amawanga gavudde dda nga gakolagana. Era ne leero Uganda ng'eggwanga lino nga naye sinnagenda awo twogere ku kyo sovereignty ekyo kuba baatuwa akagambo kali kamu nange nali sikagendereranga nali sikagenderera ekyo nkyogera lwatu tuwe tuba twogera ku meefuga tugamba Omungereza yatuwa ameefuga yatuwa the British gave us independence yatuwa ameefuga bw'okifumiitirizaako ne weebuuza okwefuga muntu yakuwa okwefuga oba weefuga ng'omuntu nze naawe okiwulira kati n'olw'ensonga eyo bali baakyusa we bakolera ne badda eri ne bagamba abantu baffe omusujja gw'ensiri mungi ate n'abo bannansi batandise okwekalakaasa tubakolera amateeka tubaleke beetwale tovulaba nakati etteeka lye tukozesa mukulu Nalukoola Honorable ajja kikunnyonnyola nti etteeka lye tukozesa livaawa Bungereza common law live eyo era bw'oyisa wano etteeka nga likontana ne liri bakubuuza ate eryo livuddewa kubanga waasigalawo omukululo tukyali connected tuyungiddwa wakyaliwo omukono ogujja ne gulingiza era nze nkugamba bulijjo nti ne bwe tuba tujaguza tebatulekanga kubanga nga bw'olaba embuzi ku ttale nti ogyongeramu omugwa nesobola okulya eri ne yeetaaya embuzi n'erowooza ya ddembe naye nga gwe akaguwa kalina wano era ojja kitunuulira nti ne mu nkolagana eziriwo tuli mu Commonwealth lwaki kubanga era tulaba nti tubeetaaga waliwo bye tubayigako ensi n'amawanga gakolagana olw'ensonga nti tukkiriza nti teri ggwanga lyemalira bizibu byalyo teri mukulembeze wansi w'enjuba wano asobola kumala bizibu bya ggwanga nga takolaganye na bakulembeze banne enkolagana ate oba ne Katonda mwene akolagana n'abantu akugamba gundi kola bwoti nja kukola bwoti naye Katonda akugamba asalawo lwaki tagamba nze kirimaanyi kankukako okole ekyenjagala enkolagana eno ekyalimu obuyinza obw'okukulagira kiki ky'obwokola oba kiri mu mbeera yakukolagana mu kutambuza mirimu obuyinza kati obuliwo tebakulagira mu lwatu tekiri direct kyovula bakiyita neo-colonialism nti neo kitegeeza ekipya obufuzi bw'amatwale obupya bwakyusaamu kati kankikuzeeyo ku kintu ffenna kye twayitamu era kye tumanyi covid twamulaba covid bwe yabeerawo kyekyabaawo nti abantu eyalinga akeera mu ofiisi walikeerawo okukeera bagugamba kolera ewaka kati n'abafuzi b'amatwale tebaatuvaako taata baddayo ne bakolera ewaka olw'obuzibu ki obuli eno nti waliwo embeera eri eno bajjajjaffe baalwana bwe baalwana ne bagamba ne babalaga nti naffe tusobola okwefuga era olukuŋŋaana lwali Lancaster baabayita ne bateesa bagamba ebuli yakkirizanga ye ng'eyo ensi bagiwadde ameefuga tezaberanga terwali wano singa ffe twasalawo singa jjajjange ye yasalawo olukuŋŋaana lwali lubeera wano lwali tudde wano ku butaka naye omukulu yakulaga nti gundi kyoyagala nkiwulidde oyagala okukola bwoti ne bwoti naye ndina ebigobe ebintu byange byenjagala ndina interests zange ebintu byange byenganyulwa mu nsi yo byembadde nfuna ebyomuttaka ebyobugagga raw materials zonna emwanyi njifuna wano njijja wano epamba mujja wano kati n'ebyenya jjukira eri tebalina bya bugagga nga ffe naye balina obwongo kati ne bagamba tetugenda lwanagana n'abantu bano tudde eri tubakolera amateeka tubalambike engeri gye baneefugamu n'engeri gye twefugamu bagitulambika okiwulira kati ekyo kikulaga nti buli kintu bw'otunuulira buli policy gye tufulumya wano
erina okubeera ng'eja mu kuteesa kw'ensi yonna nti ensi yonna bweyimirira eri negamba kati new normal tukolera ku digital naffe wano ng'owulira bannange digital kati emisolo tukendeeze kati abaana babatendeke ebya kompyuta kati byebiriwo nti nti bali bwe bakyusa bagamba nti bino kati tuwagira bino abantu beeyise bwe bati feeno ogenda okulaba nga bijja mpola mpola wansi bali eri bwe basalawo nti omukyala alonda alina okuba akalulu alina obwetwa ffe twali omukyala nga tumusaamu ekitiibwa wano mu Afirika ng'era ayogera era okirabira mu Bwakabaka nti maama Naabagereka yagerekera Obuganda naye oli yennyinimu okitegeera Ssaabasajja naye maama yagereka kintu kikulu naye twakirina kati bali bwe batandika ebyabwe nabo ne bakomawo yakadde batandika otulowoozesa tetwabirina ebintu ebisinga bw'obyetegereza bwoti ojja kulaba nga bajjajjaffe babirina balina nsobola nkyogerera nkirambika nti bw'otunuulira diplomasi n'enkolagana ebyo byonna byasibuka mwobitunuulira wano ku Ssemazinga wa Afirika we bitandikira kubanga kyalinga kya bulijjo Ssekabaka okutuma abantu bagende egindi babuuze twalinga tukalagana okugeza nti mu Buganda bw'otunula Buganda tunuulira amawanga gonna agatwetoolodde twali tukolagana nago kyova olaba era omuntu akugamba nti Omuganda omutuufu tasosola kubanga Omuganda omutuufu abeera diplomat abeera n'empisa eyo enkola era omuntu kitunuulire ne ku kyalo ne mu maka ne bw'aba mwana ng'omuzadde nga tamanyi kukolagana nabanne amba omwana oyo yaba atya so ekintu ky'enkolagana kino nga tekinnatuuka eri ku mawanga kuba kyangu okulaba nti Uganda ekolagana ne gundi naye kitandikira ddala mu nnyumba zaffe ti abantu tukolagana okamaliriza njagala omulungulire ne kano omulundi gumu weewaawo mu nkolagana eno ey'amawanga tulaba ebibiina ebyenjawulo ng'omulamwa gwabyo gwakugattira wamu mawanga ebibiina bino tujja kutunuulira ekyamawanga amagatte United Nations tulina ekyaffe ekya African Union tulina waliwo banana line movement abanaamu ne wabeerawo kati ennaku zino waliwo ekiriko babayita ba BRICS bino bikomawa obuvunaanyizibwa bwabyo mirimu gyabyo bigendererwa byabyo ki ebibiina bino era ngo amawanga nga bwenkulaze nti eggwanga muntu kuba amawanga gakolebwa bantu ate abantu bonna balina okukolagana teri muntu abeerawo bwannamunigina kati abantu bwe balaba nti balina ebigendererwa byabwe ebifaanaganamu batandika okuŋŋaanira awamu okunoonya engeri gye bakuŋŋaanamu ne beekubiriza nti kati bw'otunuulira ekibiina African Union kyavaawa kyatandika nga OAU Organization of African Unity naye nga kyava nga batandika okugamba nti amawanga ga Africa galina okwetengerera getengerere buli ggwanga libeere n'obwefuga n'ameefuga kati kyatandikawo nga balwanira nti amawanga agaali gafunye ameefuga nga gageegatta ne gongera eddoboozi ne banne okusituukira awamu kwegamba kyongera okukkaatiriza ensonga nti amawanga mu kubeerawo kwago galina okukolagana ate oba ne bwonoonya omukulembeze gwe bakuwaanira nti oyo nakyemalira nnamba emu akwata ku lisiti era ojja mulaba ng'alina amawanga gakolagana nago so awo we gava amawanga gakolagana olw'ebigendererwa ebigagatta nti kati ffe mu Afrika luli twali twagala meefuga era abantu baffe ne beegatta ne tukola ki ameefuga ne tugafuna ne tugalwanirira nti kati ne tujja nti bw'otunuulira UN ekyamawanga amagatte kikolebwa oluvannyuma lwa ssematalo owookubiri tibagamba tewaliddamu kubaawo olutalo
waleme kuddamu kubaawo ntalo kireme kubaawo kitta bantu bwe kityo kati amawanga ne geegatta okugezaako okuleme nti bwe babaawo abaagala okulwanagana tubayite bateese boogere zino ensonga ziggweewo tuvula baffe twogera ne tukyogera nti enteesaganya bwe zigaana bwe ziremagana entalo mwe zisibuka kubanga abantu ababiri bwe mulemagana oteesa ekiddako mwesika bitogi si weewaawo kati bwe bukulu bw'amawanga gano okukolagana nti era teri kwegamba buli mukago gwe tulaba guliwo olw'ekigendererwa ekyokukolagana n'ebigendererwa ebifaanagana ebyenkulaakulanya okusingira ddala ojja tunuulira byekuziza ku nkulaakulana kutumbula bya nkulaakulana kubanga bulijjo ojja kulaba nti waliwo Uganda byerina ate Kenya byetalina waliwo Kenya byerina Sudan byetalina kati naye kyekireeta okuba nti kitumbula n'ebyobusuubuzi kuba mu byobusuubuzi twogera ku busuubuzi bw'amawanga tinga gakolagana gasuubula gatya gundi nguza kino nze nkuguze kino okiwulira kalisebo toyaza nnyo toyazege ye Abdul Nasser Barak omukugu mu nkolagana y'amawanga sebo webale nnyo okutusiigira empanji ku pulogulaamu yaffe eno nja kudda wa Honorable Nalukoola omulamwa gwe tulimu ndowooza otandise okufuna ekifaananyi kyagwo tutunuulidde enkolagana n'amawanga amalala engeri gyekosaamu ebyobufuzi by'eggwanga otunuulira omukugu ng'atunnyonnyola mukulu Abdul Nasser atutegeezezza nti ensi gye zeekomanga ejja ekyuka bwe twayingira mu bufuzi bw'amatwale bwasigalawo bano abaali bazze nga batukulembera basigala bakyatulinamu omukono mu by'obukulembeze bwaffe naye mbadde ndaba engeri gy'oli munnabyabufuzi ali ku ludda oluyayaanira okukyusa gavumenti nga ntunuulira omukulembezeewo Honorable Kyagulanyi abadde ng'agamba nti kino kye tulimu twagala kulaba nga tuleeta enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga naye kye tulimu tukiyita revolution nkyukakyuka ezitalimu kuyiwa musaayi nkyukakyuka eziri mu mateeka enkyukakyuka ate zijjako nakyemalira ebibuuzo ne bibeera bingi ku ngeri gye mugenda okukikolamu naye ennaku zino eziise abantu bamulabye ng'ayogerera mu nkuŋŋaana ez'abazungu za mirundi ebiri olukuŋŋaana olusooka lwa paalamenti ey'omukago gw'amawanga ga Bulaaya European Union Parliament olukuŋŋaana olwokubiri lwe lwali e Geneva mu Switzerland ne wabeerawo yansunye ekkutu n'ogamba naŋŋamba nti ne kati bano abantu beetaaga okubuuza kiki ekyabatutte mu bano yenkyukakyuka bulijjo gye basuubiza abantu egenda okubeera ey'emirembe naye nga abazungu be bagenda okugikola musimbye mu kiri omukulu kyava okutunnyonnyola webale nnyo amagezi muliro kasita gakuggwako gakima ewa munno era njagala otunuulire buli azimba ekikomera emirundi egisinga ateekako kageeti wano mu mbiriizi nti asobola okugulawo n'agendako ewa mulirwana si bwe guli era olumu weesanga nti ne bwaba takataddeeko era wabaawo era omukwesese ogufulumya waakiri amazzi ne gagenda ewa munne ali ekyemmanga njagala okukkiriziganya n'ebigambo by'omukugu byayogedde mu kusooka naye nsaba onzikiriza ennyongereko katini ekituleeta okukolaganira awamu olumu buba obusoberwa kuba okuleeta ebyo ggwe by'otalina ate naawe owe munno by'olina mu bungi mu 1798 eyo e Bungereza waliyo omunnaddiini bamuyitanga Reverend Martha yalina theory esomebwako nnyo bannabyanfuna bagita Malthusian theory yannyonnyola n'agamba nti abantu engeri omuwendo gwabwe gye gweyongeramu munene abantu omuwendo gweyongera ku sipiidi ya yiriyiri ekiseera kirituuka ne baba nga basusse obungi bw'ogeraageranya n'emmere n'agamba bagenda kufa entalo zirijja nga balwanira emmere kyataalowoozaako mu kiseera ekyo bye bintu nga bino bye twogerako nti waliwo enkolagana z'amawanga
nti emmere esobola okuva mu Ukraine nejja nga ngano naye ngezze mu Africa gye balina ettaka naye ng'ate bo tebeerimira yaabwe. Okiraba nti waliwo ettaka lyetusobola okukuŋŋaanya ne tulikozesa. Bw'ogenda mu nsi nga South Korea balima ne balimira ne ku bibanyi waggulu. Ekyokubiri olaba Bismarck Omujamani oyo yali nga w'amaanyi nnyo Germany eyo mu kubaleeta kye bayita unification eya Germany. Germany teyali nsi naye baalwana okugatta states zonna, naye mu kutondawo Germany baalumya Bufalansa. Kati obusoberwa Bismarck bwe yalina ye Bufalansa olunaku lwerifuna omuntu gwekolagana naye nga kirimaanyi ali kuba Germany olw'okuba Germany okugitondawo kyatyoboola nnyo Bufalansa. Bufalansa yaggibwako amasaza ebitundu byayo nga Alsace and Lorraine neereetebwa okuviibwako essente zaalyo neereetebwa amagye okugendayo wagava mu Germany. Olaba obusoberwa bwe buleeta Bismarck okutuuzaawo gye bayita Berlin Conference eya 1884 olw'okuba yali amaze okulaba nti Bufalansa yali egenda okukolagana n'ensi endala ng'ezze mu Africa balwanire ebitundu bya Africa naddala mu kitundu kyeyo Tunisia n'ewalala eyo mu mambuka ga Africa. Kakati njagala okulaga awalala olaba gye bayita treaty ya Hudaybiya. Ndooza nkuleesa omuwadi onaatusonyiwa kakati minisita nkututte wano. Endagaano eyo eyogerwako nga y'entandikwa ya diplomasi akyasinze nga yeye yagendamu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ng'eyali akiikiridde Obusiraamu era Obusiraamu ne babutongoza nga entity eri sovereign eyeeyimiridde kyokka ng'ekolagana n'abalala. Okalaba kakati nkugambyeko ku kutya obwerinzi bw'amawanga Congress system. Napoleon Bonaparte bw'amala okufufugaza amawanga ga Bulaaya ne bamutya. Bwe baamala omukuba ate ng'akyali mulamu ne bagamba tuteekewo enkolagana enaatugattira awamu kye bayita Concert of Europe. Tuneegattanga wamu omulabe nga tumulwanyisa. Ekyagireeta okugwa kwali kufa kwa Napoleon Bonaparte. Napoleon yali wampiisa kuba bamumaamulako e Bufalansa ate n'akomawo n'addamu n'afugamu ennaku 10. Ku luvannyuma ne baddamu ne bamuggyako n'alyoka afiira St Helena. Kakati tuzze tuba n'embeera efaanana bwetu. Ne mu Ssematalo owookubiri waaliwo okwokutuula ng'abantu bafa nnyo. Baatuula omukulembeze wa Amerika baatuula bagiyita Atlantic Charter gye baakola 1941 ne bagamba tukoze tutya okuyimiriza okufa kw'abantu okutokomoka. Kale emirundi egisinga ekireeta ebintu ng'ebyo okufuna ky'otalina okubeera n'obusoberwa ebintu ebireeta entiisa. Teriyo yalifudde ku mwami na mukyala nga bali mu nju yaabwe nga bali mu mirembe naye ayitawo bw'awulira ng'ono agamba nti wuuna nsalako omutwe wuuna nnyola omukono kyekireetera omulala okukola ki okuyingira. Kakati omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu atunuulidde n'alaba nga minisita wuuna atudde wano bafufuggaza buli kimu. Atudde mu ntebe kati emyaka 40 atudde. Tetukyalina mulamuzi yenna eyalondebwa UPC. Bwe baakola ssemateeka bagiteekamu ekkomo ku bisanja bya pulezidenti n'abikwakkulamu. Kyokka ng'abaali bakoze ssemateeka eyo mu 95 teekateeka pulezidenti alina obuyinza yalonda akakiiko k'ebyokulonda, yalonda ssaabapoliisi, yalonda akulira amagye, yalonda abalamuzi bonna, buli kimu nga bagamba nti tumuwa obuyinza bungi kasita alina ekiseera ekyessalira bw'abakulembera emyaka 5 n'abakulembera bubi temumuzza.
bwe muba mumuzizza mumwongera emyaka emeka 5 gyokka emirala nga n'akakiiko k'ebyokulonda nali wano ne mbikunyonnyola kaakati amakubo gonna gaggalwa omupoliisi bw'akkuba emiggo ate era ogenda kugenda omulope ew'omulamuzi ng'ate era n'omulamuzi ono yatumye omupoliisi akkuba emiggo ate era ye yalonda n'omulamuzi owakakiiko k'ebyokulonda adibaze okulonda ate era ono era adibaze yafunyeemu ate era ye yamulonda oba ontegeera kakati kyava adduka n'agamba nti obusoberwa buno tukoze tutya nti waliyo baakolagana nabo be batera okumuwa essente ezo zakozesa okugula emmundu essente ezo zakozesa okutambuza emirimu gye leka ngende mbabuulireko nti munnaffe ono afuuse kasobeza amakubo gonna ge twandiyiseemu gaggaddwa ate mmwe mumupokera omusimbi bwe mugumuwa n'alyoka atunyigiriza n'atufutubbalako kyekimuddusa agenda eri abo olw'enkolagana eriwo wakati wa Uganda kuba si kizinga ekyetengeredde kyokka naye atera okudduka Uganda naye n'asaba eri okimanyi Uganda naye memba owa World Bank ne International Monetary Fund naye yalina akantu katono nnyo kateekayo kuba mwavu yasinga okwagala okwewola essente ebeera ereeteddwa okuva eri babineppe Abangereza Abajamani kakati bw'agenda eri n'aloopa ng'abamu ku bateekayo be ba European Union bajja kuba oba oliawo mu biteeso bye baleeta nga ba shareholders ab'amaanyi bagamba nti owange wabeerewo ekikyukamu ate bwe wabaawo ebikyukamu basobola okuddirizaamu ne bagamba nti sente zino zibadde zijja bwezito tusooke tusibemuko katono olwakino kati kyekimuddusa okugenda eyo mukama wange sebo toyanza nnyo toyanze jagenda butereevu wa Honorable Minister Godfrey Kabiang ensonga Honorable Nalukoola gyawunzikiddemu gyenja okugiramu ewuwo ekkubo bano lye bakutte